Well, njagala tuddeko ku ffujjo eryakoleddwa specifically ku bamawulire wano ku Next Media n'emikutu emirala mu ggwanga nga security ab'ebyokwerinda beba bikola. Omu ku bannaffe Francis Isano aba naffe wano buli lwasande nga tuba ebifaananyi y'omu ku baatuusibwako obuvune obw'amaanyi nakati akyali mu ddwaliro ng'apookya n'ebiwundu ne bannamawulire abalala bangi. Security nga yekola effujjo lino. Colonel Mugume omu ku bannamawulire baffe wano ebaddanyi balaga nti waaliwo okutagetinga buli muntu yenna gwe baalabanga ne kamera ng'akwata ebyali bigenda mu maaso mu kalulu e Kawempe. But why this brutality? I think ndoza tandike ne Mwami Mulindwa. Mwami Mulindwa, bannamawulire okubwa n'okukolebwako effujjo lino lyonna bali bazizza gwaki? Nzize nga nkyogera wano emirundi mingi nti abantu bakola ebintu nga bassekinnoomu. Nakyogera wano ku mwana wa Top TV bwe yali Top Radio era yakubibwa luli tugamba nti eyakikola nga ssekinnoomu yandibadde avunaanibwa. Era ne ku bano bwe kiri twagala basaasira. It's really very unfortunate. Nakoze statement ya ku NBS kuno nabadde ne interview ne mbaako era binayogedde naye twagala kubasaasira nnyo bannamawulire. Abantu balina okuyiga n'okutegeera omulimu gwa bannamawulire. Weero bannamawulire bantu asobola okubeera n'oludda is okay, naye bw'abeera mu field ng'azze okukavalinga tumuwa omukisa kyandibadde nti akola emirimu gye nga tewali kunyigirizibwa. Nali omu ku abo abaayagalanga nnyo okukavalinga amawulire mu biseera ebizibu. Era ntera okunyumyako sitole yange nti ndi omu ku abo nga tutudde mu newsroom nga buli omu atidde ogende wa Major Kakoza Mutale okukavalinga essomero lye eryali e Kamira eyo. Nze neewaayo ne munnamawulire omu bamuyita Bonjeleirwe yali photographer waffe kati lecture Makerera awo naye nga nze nja kugenda nkavalinga essomero eryo. Naye nga Kakoza Mutale talina kumanya tuli kavalinze nti kamera tuzitutte. Naye twakikola. Nakyo munnamawulire kyetaaga n'aweebwa omukisa gwe n'akola omulimu gwe. Naye kirungi nti mu kiwandiiko kya President mpulidde agamba nti ekyo nakyo kigenda kwongera okunoonyerezebwa. Lumu waliwo ekifaananyi ekikadde nnyo ekya omwana wa Reuters ono Akena. Ng'olabira ddala omuntu amukuba amuvuga n'awanika kamera ng'oli amukuba ng'olaba ng'emu ku bigendererwa bino oba bannaffe bano abamu baba baagala kwongera kukyayisa gavumenti nga tokitegeera bulungi. Naye kaba kinoonyereze atusabe ne Katonda atusaasire abantu baffe abo bawone. Isano tubeera naye wano erinnya nali siritegedde bulungi ntera nnyo okumanya Francis naye ndiri nali sirimanyi nnyo namala kulaba kifaananyi kye naye twagala kusaasira ne famire yo. Mukama ajja kujjanjaba ajja kubona. Mulaba ebintu bino nga government abanga ekibiina kiri mu government muwulira mutya? Do you really feel concerned? Tubeera concerned y'ensonga lwaki sobola okuvaayo omuntu omu ayinza okugamba nti mwekangabiriza. Guno si gwe gusoose ng'abasajja bammwe ab'ebyokwerinda bakola effujjo ku baamawulire. So if you really get concerned, kati ebintu biri then what do you do? Kati kyotabula biri bibiri. Kati waliwo Rogers Mulindo wa pate ne wabaawo omwogezi wa gavumenti. Kati ekibuuzo ekyo singa mbadde wano nga honorable bali omunsi oba ofuna opondo byanjawulo abayogeranga gavumenti naye nze njogeranga ekibiina nti naffe we condemn those acts. Tubivumirira, tetubyagala era tusaba gavumenti ngera bwe twasabye mu kibiina Seeke bwe yasabye nti gavumenti enoonyereze kubanga gye tulaga ffena twetaaga publicity. Era nali ngamba lumu waliwo poliisi gwe nali njogera naye omukulu ne mugamba naye singa Next Media yevaayo negamba nti ne meetings zammwe eza Monday press conferences kubanga nziraba ku NBS kuno almost 2 hours from 10 to midday. Ninga singa basalawo ne bagamba tebajja kuzifulumya no matter oba mugenda zisasula oba temujja kusasula naga tujja zikola. We shall be missing out as a country kubanga information yammwe ebeetuyamba okwogera okumanya ki ekigenda mu maaso ku bya security. Okay, do you think your government has done enough to address? I think so. No, it has not, because gwe mwenyini oyogedde libakuba bwa Top TV nebadde ku nebakubwa I think Spark TV era nendaba Parliament
Parliament but you actually see, they took action. Government eri willing or taking action. When some of these things happen, we expect it okuvaayo ebeeko nekyokola rather nekyekola ku basajja baayo okulitaalinga emize gye egimu okuddamu. But singa leero owabyokwerinda kuba ow'amawulire oba kuba omuntu yenna and nothing is done, in a way you encouraging ab'ebyokwerinda okwongera okukola ekintu kyekimu. Waliwo kyoyagala okuwulira naye waliwo kyenkunnyonnyola kyenkugamba. The president agambye byonna binoonyerezebweko. Kitwagala binoonyerezebweko tumanye. Mu kunoonyereza tugenda kuzuula ebintu bingi. Nze kyendowooza abantu amubeera liikirira ntebe ya nnalukoola nti obayinza obuta nze awo si wenkoma okulaba ebintu bino. Naye twagala banoonyereza ebintu ebirala bingi. Kubanga singa abaana banaakubwa mu biseera by'akalulu bwe tunatuuka mu 2026 kinaabeera kitya. Okay? Yes. Tetugenda gamba nti buli lunaku wabaddengayo okukuba abantu mu kalulu. Tekibadde so common. Waliwo obululu gye tubadde nga tebaddeyo. Naye yadde kino kyabaddewo ekawempe. Tetwandyagadde kukiraba nga kigenda ewalala. And that's our position as a party. Nti we condemn this, tetwagala kuddamu kulaba bikolwa bino. Abaana bano waliwo omuyada ngamba nti kale baakubye nabammwe. Mugabo bakikyadde ategeeza mu kubeera abaffe. I don't understand. Naye omuyada baakubye nga bammwe. So sitegeera okunoonyereza kutuyambe ng'abaana baffe bano bwe bawona. Abalenya. Mwami Lutamaguzi, tukyasobola okukumira ne twogera ku freedom of press, eddembe ly'abamawulire. Because much as like condemnation okuva mu kibiina ekigatta abagasakira ku parliament, mu kibiina ekigatta abamawulire mu ggwanga ekyawujja, ndabyeko NAB, ndabyeko bitongole bingi ebivunaanyizibwa ku nsonga z'abamawulire nga bivayo kukola okondemyinga ebikolwa bino. But as we speak, little has been done to bring the perpetrators to book. Why do you think it's like that? Ekisooka kye mulina okumanya neggwanga liringa nti Museveni is no longer in charge. Nze siri munnamawulire naye nze nkimanyi nti ow'amawulire is like a mirror. Mirror bwendaga nti Lutamaguzi w'amatu abangalavu sigisamba. That's me. Naye mu okulowooza nti effujjo obukambwe ate n'abamu nga bali identified very clearly. Era bwe baakubye waliwo gwe baakubye n'embuuza oba yibanda gwe baakubye pulezidenti waabwe kubanga abakulembeze bano babakubamu nabo batuuzaamu enaka. Naye ebyo byonna weebiri kubanga Mr. Museveni nga yakava mu nsiko yasomesa abantu. It is a master of violence in this country. Era tewali Museveni we yali abadde nga tewaliwo kavuyo. Naye ekisinga okutwenyamiza biconcentratinga nnyo wano mu Buganda region wano ebyeffujjo bijambiya kuba abantu bettaka kole fujjo. Twaba ne by-election eri mu Western Uganda Kisoro. Naye saalaba bwe mu kuba bannamawulire, saalaba bw'ojja ne mundu ez'omu lutalo, saalaba bw'owandiika amabaluwa gakkabwe gakulaga nti you are almost a god. Saalaba bwe mwekyanga nga bwe mwekyangira wano mu Buganda. And mark you know it is Buganda who made you to be who you are today. Honorable Tamagu. Anti nkulaga ku kyamawulire. Ekigendera kyayo kiriki. State ntegeeza police n'amagye. No, state. What do you think? State eri confused. Gwe imagine nalabyeko ku baluwa ya IGP. Nga yeetonda n'agamba bino ebikolwa ebiriwo wabeera wa police yabikoze tabigira. Eno oba agigira ng'eno mutabani w'omukulu atuyitinga. Aba tujja kubakola bwe tuti. Jukira omukulu kitaawe yabimukwasa nti biibyo nkuwadde. Did you hand over these security agencies to your son okujja okututokyalinga we Ugandans? Nti gowadde mutabani wakulira ebitongole ebyo ffe bajje batukube batubuzeewo batutemulira abantu baffe abaana bano basigale nga ya orphans. Kati nze omuvubuka ono w'entuŋŋamu ono abakolera wano Isano. Era bwe nagenda entuŋŋamu kubyemwa, he was a very innocent man. Ng'akavalinga ebintu bye ne babakira kino ne bannamawulire abalala. Kati gwe munnamawulire omukuba akukoze ekinze nkuba kuba nze nkimanyi nkugamba nti entebe gy'otuddemu wabbanzibe nkugamba olina okuba prepared okulivinga on time. Nze ne bwonkuba era nze waliwo omusajja w'amawulire yandabuddeko nti abano babakubye emiggo simanyi gwe singa bakukwatako bajja kuyisaamu bino bitanka byabwe batambuza. Nenga no
no oba owamawulire ofaanana otya oba ofaanana otya, you deserve to cover. Kyensembyayo mulina bode zammwe ezibakulira nga abamawulire. Tetujja kitekinga nga layitire nti omwana w'abendi bamukubye ali mu Isana ali mu ddwaliro n'abalala bano bonna tukitekinge obvious nti oba Kungu bamukubye oba Ibanda Mugabi bamukubye nti it is okay alemberembe. Mukulu Museveni tukusaba with immediate effect musasulira abaana bonna abakubiddwa emiggo biruzi zaabwe n'okubasasulira obudde bwabwe banamala ku bitanda n'okubasasulira everything tocha gye mwabateddemu. These people banamawulire they have families. Kungu alina family ye. Olwaleero bwenkeera ku makya nga neekalakaasa nga neefuula nga nzenze nyini Uganda neŋŋamba Kungu bamukube ku mutwe, Ibanda Mugabi bamukube ku mutwe, Isano bamukube ku mutwe, ekyo kiri unacceptable. Era nze ng'omubaka wa parliament, member of parliament, muvatu yaffe nsuubira nti mu parliament nga tutudde ku Tuesday tulina okuvumirira ekyokukubanga emiggo bannamawulire. These are messengers. Ate most of them are not kati nalabye omusajja ngayagala kuba Mugume, Kanale Mugume ng'ayimiridde oli agala mukuba okuba waaki. Naye ebyo byonna tubibaddisa kubanga mwe bannamawulire president waffe His Excellency Robert Kyagulanyi yagamba wali eri mu bubereberye oyo gwolaba stopping alago omusirikale ye Kanale Mugume gwoyogera ku musajja yavudde ku piki n'ekibooko awoyo nengo omubuuzo okuba waaki bebo Museveni babagamba mu yaba traininga ejje yaba trainingira mu kuba Bannayuganda. And I think most of those people maybe they are not Ugandans, maybe because you cannot be a Ugandan fe tubasasula sentence bero gwe sebo okimanyize banchuzinga nako at one time nga mpandise ebbaluwa yange mu parliament nga nebuuza abasirikale basula batya mu biyumba bino ng'ebyaba refugees n'obawa obusente butono n'obayisa mu mbeera eyo still ne babanga nga njagala ngo responding to get really in your view of government here no etegeera obuvunaanyizibwa n'omugaso gw'abamawulire because bwe tuba twogera ku press freedom si ddembe ly'abamawulire bokka but also ne bannayuganda eyo abadependinga ku kye tugaba truthful reporting. Nalabye minisita wa Uganda Balamu Barugahara Tenyi nga agenza okulaba ku Isano n'awandika ebigambo bino afterwards and that's why I want you to come in. This afternoon I visited Francis Isano and other journalist colleagues who were injured by the National Unity Platform crazy supporters on Kawempe election day. Unfortunately, during the chaos, some of our journalists were caught in the crossfire while on duty. UPDF forces were exercising self-defense from Noop stone throwers. Ngoja, again, nja kusaba producer nga tuwe akatambi akakasembi akakanali Mugume yabadde nga ayimiriza omusirikale and awo wano minister akugamba mbu UPDF yabadde ewanyisiganya gegeza okulwanagana n'aba NUP ababadde bakasuka amanya nga bw'obalabaawo balwanagana tubalaba so NUP kakati sandikira Adam nsaba okutegeeza bannayuganda nti Balamu accountability yamulemye. Accountability oluvannyuma lw'okumulema kati agezaawo ku justifyinga sente z'omusajja baziridde mukama waabwe mukulu Museveni result ne zigaana kati kyekimutawaanya accountability emutawaanya. Naye nagambye nze Balamu namwambadde ebitiibwa bye wa minisita kubanga ng'okugenda olabe ekimu kye yayogedde tokimazeeyo yagambye kale ono mwana waffe w'NRM yagambye ono Canada ono Samu waffe w'NRM. So njagala okutegeeza bannayuganda nti tukyalina Ashraf Kasirye weerabidde okumwogera wa NUP yakuba obwongo ne babutawaanya omwana kati yagenda nabweru bagenda omujjajaba Ashraf obulamu bwe tebuddanga kuba kyekimu. Abamawulire mu parliament mujjukira ku nsonga bwe twali ku bbiru y'emmwanyi bwe twali ku nsonga y'emmwanyi ne bakwata abamawulire bubi nnyo ne babatwala mu conference hall ne babatulugunya. Kati nze waliwo ekintu kyendaba kizimbwa bwana Lutamaguzi ne Honorable Munyagwa nti government egezaako omanyi omuzi w'emisango tayagala mulaga byakola. Omuntu yenna yina atambulira mu buufu ayagala nnyo okumanya kye bakola. Mujjukira parliament yali eri mu kwamendinga rules of procedure esobola okugoba bannamawulire mu parliament
nesisuubira nti ekyo baali bakikola innocently eteekwa okuba nga kigenda kizimbibwa mu system za gavumenti era mmwe temwekanga nga temuzeemu covering committees za parliament zonna nga baagala mutulindire mu nkubo kati kino bajja bakizimba systematically kino kye baakoze mu field kwabadde kubuza bujulizi kubanga ogamba nti abeNUP bakuba owa kamera akuyambako okugirayo abeNUP osobola obbakwata obulungi abazzi b'emisango ate gwe omugobo wa kamera so which is which so nze njagala okutegeeza omukulembeze w'eggwanga nti guno kino kye muli mu kuzimba Adamu Nagambye nti ali mu kusiga ensigo gy'atagenda kusobola kufukirira because violence NRM government esize violence mu bantu nagaye mwali mulindwa bwenjogera nga ola abannamugga basiga obukyayi namugga ayogera asiga obukyayi nga mukwata mundu akuba abantu amasasi live nakuba ebibox n'asamba oyo simuzi wa misango era tasiga bukyayi Adamu bana bakuga nti bagenda mu kooti obujulizi babusedda yensonga lwaki bakutte kamera z'abaana Isama ina kamera ye bana abaana ba Top TV bakwata kamera bazirina walabyo omuwala wa Top Radio yabadde ayogerera mutoyi bannange ndi wano munsasire simanyi oba nampuli ali mutoyi mwayogerera n'abakozo w'NBS you remember obamukuba yagize n'akatambi obwedda ketutunulako n'abakozo reporting ana kakati Adamu era nkujjukiza mu parliament obakuba ababaka speaker n'agamba nze sakitegedde nti babakubye nako ku nsonga y'emmwanyi kubanga obutambi ffe twabwe kwatya meanwhile nga bagobye bannamawulire so nze kino kigambe mbagamba bannayuganda kiri atabaala kiri anaakoza ki so obukyayi buno obusigiddwa ku bannamawulire era bannamawulire gwe Adamu nkugamba no profession yesinga yegenda okusinga okuba embi obwamawulire bagenda bukyawanga abantu bakyayi busomesa mugenda musiika chips mutunda amandaazi mukole n'ebira guno omulimu gubatamye mugenda guvaamu njakudde honorable Musa dakiika emu tugende kwa from tuvula abatwala kyankwanza my god mukama wange sore nnyo ku muvubuka waffe Francis mwagala nnyo is a calm and a collected young person tukubye ebifaananyi bingi wano okuva lwennajja okubeera munahafu ego wano ekyokubiri ssebo we condemn as a Ugandan nze sijja kukkiriza nti nno kirungi okukuba omunamawulire yenna oba omunayuganda yenna okukubwa no that is very wrong era tulina okukikondeminga ffenna nga bannayuganda okimanye nti nno abamu tuli mu gavumenti tetuli mu state tuli mu gavumenti nze ne mwami Mulindwa tuli mu gavumenti naye si state ne gavumenti byawukana ekyokusatu ssebo njagadde nnyo mumanye nti nno abantu ba state abamu balowooza nti nno mwe abannamawulire muli tilted mwogerera opposition abamu bo bwe batyo bwe balowooza mpozi oba n'ekirala kansooke njogere kino nga mukama wange mwami Lutamagozi awulira akiwuliriza bw'oba oli mu kintu toyinza kutegeera nti nno oli mu kintu for example in central here actually the Luganda language predominates over 60% in all coverage of all media in the country. Era ne government yennyini empapula za government nga zino gundi bukedde n'ebirala ekisembayo mukama wange professionalism sijja kunenya nnyo abanamawulire bamu naye abamu bayingidde media houses especially you mainstream nga mpozi tebayitiddeko nange nasomako 1988 bwe nyingira university October nasookera ku mass communication ngejja so byamawulire mbitegeera naye professionalism yaffe eriwa oyawulawo otya a private personal thing ne public thing ajja kwongera nga tuli kwa from mobile honorable Munyagwa dakiika emu tugende yes mu bwangu government yonna ng'eneetera oggwa akabonero akasembayo kutulugunya abamawulire nakubatta kubanga ebeera ku levels ezisingirayo ddala eza brutality n'okumenya amateeka ate batayagala bannamawulire baberage kati ekyo kyali kituuza kyemulabako gwe kungu mutungise ebyambalo nga biba mubitungisa mu mabaati mugende kuba wereding nga batungira ebyambalo mu mabaati biri mukaaga they will kill God forbid naye we are like to see emirambo gy'aba journalists all over government ng'eneetera oggwa eyo kyesembayo ke kabonero akasembayo
okulaga nti ekweka bujulizi. Tugenda ku Afro Mobile gwe yaliko NBS TV, NBS Eagle kati esala tugenda ku Afro Mobile tukyaliyo ku eddakiika naye nga tugenda mu programu eddako. Njagala okwogera ekigambo kino eri gavumenti. Abamawulire si balabe ba gavumenti wabula ffe matu atera amaaso ga society. Tukola mulimu gwaffe, tetuli mu lutalo nammwe. Twagala wabirewo ekikolebwa ku basirikale abakuba bannamawulire baffe, ku basirikale abayonoona gadgets zaffe, ate era n'okuteekawo embeera nti ebikola bwe biti tebijja kuddamu.